waliwo omulamuzi wa kooti enkulu oba high court akawaŋŋamudde ono nga ye kigambibwa nti ayawukanye ku balamuzi banne abalamulira mu kooti eno ensukkulumu enkulu mu ggwanga erya Uganda nga kyoyinza okuyita high court. Jjukira high court eno ebeera n'abalamuzi ab'enjawulo ku mitenderera egy'enjawulo. Abalamuzi bano baba bakola emisango gino, bakola okusalawo ku nsonga ez'enjawulo. Buli muntu awe ensalawo ye. Abalamuzi bano buli muntu awa ensalawo ye, naye nga ku budde buno kooti eyo ekulirwa Justice Alfonso Owinyi Dolo, bwe mumanyi obulungi ennyo, yabeera ssaabalamuzi oba chief justice. Kati abalamuzi mu kooti eyo nga bayina emisango egy'enjawulo gye bakwasaganya naddala egy'ebyobufuzi egigenda mu maaso, mulabye abalamuzi abasinga abazze baawukana ku biragiro oba ku birowoozo by'abalamuzi abakulu mu kooti eyo babadde batera okubeera nga bafuna ebizibu eby'enjawulo, nga kwe kulina oyo omukyala gwejjukira obulungi ennyo ku nsonga ezigenda mu maaso ez'ekiwamba bantu n'ebintu ebirala byonna ebyefaananyirizaako bwe bityo. Waliwo omulamuzi omu ng'ono naye mulamuzi mukulu era mu kooti enkulu, yeewuunyisizza ensi, yeewuunyisizza balamuzi banne, bw'akawaŋŋamudde n'ayawukana ku biragiro by'abakama be, n'ayawukana ku nsala y'abakama be, ye ng'agamba tulina okulamula ekituufu, tulina okwogera ensonga entuufu ekwata ku bantu n'ebintu ebigenda mu maaso abantu bye bakompulayiningako. Emisango mingi gibadde gigenda mu maaso mu kooti enkulu eyo, naddala emisango egyekuusa ku byobufuzi omuli ekiwamba bantu nga drone ezo zisusse okubeera nga zitwala abantu, okusiba ba political prisoners n'ebintu ebirala byonna byinza okuba nga otegeera ebigwa mu kategore eyo. Kakati ku nsonga eno omulamuzi omu amanyiddwa nga Justice bamuyita Justice Wamala, ono ye yayogedde ebigambo bingi nga biraga nti akontana ne balamuzi banne mu kooti ensukkulumu ey'eggwanga Uganda. Bino nga abyogera byekuusa ku ngeri y'okuwamba oba okukwata obubi abantu abakwatibwa mu mwaka gwa 2021 bwe twali mu kalulu. Kakati gwagoberera omukutu guno njagala okutegeeza nti abalamuzi nga bwe nkugambye bangi bazze boogera endowooza zaabwe nga zaawukana ku ndowooza z'abalamuzi abalala naddala abakulu mu siga eddamuzi oba kye bayita judiciary. Bino gye biggweredde abalamuzi bangi babadde bafuna obuzibu. Kati ono David Lewis Rubongoya ono nga ye Secretary General ow'ekibiina ekya National Unity Platform era agenze ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ateekayo ensonga eno ng'ategeeza nti finally mu Uganda waliwo omulamuzi omu yeevuddemu olunaku olwaleero n'aba nga ate akola ye kyalowooza nti kyekyandibadde ekituufu n'ayawukana ku bakama be ekibadde tekitera kubeera nga kibaawo. Era omulamuzi oyo mumusabire ebiyinza okuddako biyinza okubeera nga si birungi. David Lewis Rubongoya ono nga ye Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform agenze ku mukutu gwe ogwa Twitter n'annyonnyola bulungi nnyo ensonga eno era n'agiteekayo ogimanyisa bannayuganda nti omulamuzi omu mu kooti enkulu bannange ayawukanye ku balamuzi banne, era ensonga z'ataddeyo ngenda zikusomeramu awo wesigala ng'ogoberera omukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Naawe atanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata akadde ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. David Lewis Rubongoya agenze ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ateekayo ebigambo bino nti the High Court finally has a judge who has the guts to condemn the rampant abductions in this country. Nti kyaddaaki kooti ensukkulumu mu ggwanga erya Uganda efunye omulamuzi amize pini ne yeewaayo n'ayogera ebigambo oba okulamula ng'ayawukanira ddala ku balamuzi banne bye bazzenga boogera, bye bazzenga bakola n'ebintu ebifaananako bwityo either nga bali ku biragiro oba nga yendaba yaabwe. Justice Wamala goes further to disagree with another judge who in 2021 found reason to justify the abduction of Comrade Nubian Lee, Bukeni Ali and Eddie Mutwe and others, and kept them under incommunicado detention for several days before taking them to the military court. Ngona agamba nti mu kalulu ka 2021 mu musango ogwo ogw'okukwatibwa kwa bano ba political prisoners omwali ba Eddie Mutwe, ba Nubian Lee n'abalala bonna, nti waliwo omulamuzi omu eyali akalambidde era nga ye alabye ensonga zino zakwatibwa mu ngeri entuufu gye zaali zirina okukwatibwamu. Kati finally omulamuzi ono Justice Wamala ye bakontanye n'omulamuzi munne oli eyayogera ebyo. Ono
David Lusubongo yanga agamba, the question is whether the state will now respect this decision and stop the illegal arrests and abductions using drones and other private vehicles. Kati ayebuuza ti ddala gavumenti enakkiriza eteeke ekitiibwa mu nsalawo y'omusajja ono Justice Wamala era erekeraawo okubeera ng'ekwata abantu mu nkwata embi, okubeera ng'ewamba abantu nga beeyambisa zi drones n'emmotoka eziri private okulaba nti ekintu ekyo kiggwaawo kubanga abantu bangi bawambibwa mu ngeri ey'entiisa. Kakati njagala kuwa bigambo bya mulamuzi ono biki byayogedde byatuusizza bano okulowooza nti ye ayawukanye ku banne. Omulamuzi ono owa kkooti enkulu nga bwe nkugambye yayogedde ebigambo bingi nnyo naye ngenda kuwaako ebitonotono. Yagambye bw'ati, I must sound a strong view over this manner of arrest. The practice of effecting arrests by persons not in police uniform and using civilian vehicles is highly condemnable and ought to be stopped. Omulamuzi no wa kkooti enkulu yagamba ng'agamba nti nteekwa okwogera n'eddoboozi ery'omwanguka era nteekwa okuwa endowooza yange eyimiridde ku nsonga y'okukwatibwa kw'Abannayuganda mu nkwata etali ntuufu, etali nnungamu era nga tekkirizibwa na mateeka, nti era ne kino ekyokukwata abantu nga gwazzo bakwata toli mu uniform ya poliisi ate nga mukozesa private vehicles, okozesa motoka za bulijjo si motoka za poliisi, ate nga n'abazikozesa oba abazze okukwata ate nga nabo bali muleeya, n'ategeeza nti kino kirina okukoma era nkivumirira nze ng'omulamuzi. Oba ndi ku biragiro oba siri ku biragiro, kati njogera byange. It has the grave and long-term effect on obligating the difference between lawful arrests on the one hand and a kidnap on the other. Agamba nti kino kiina ebintu bingi bye kijja okuleeta ebibi eri eggwanga lino, nti kati kibuzaabuza oyo yawambiddwa oba aba yakwatiddwa. Ddala ekyo ekintu oba olaba nga gye kiri. The suspect and other persons watching would be forgiven to believe that a particular suspect is indeed being kidnapped, only to turn out that they are in police custody. Nti bano abantu abajja ne bagamba nti ekiwamba abantu weekiri mwe ne mugamba nti abo baba kutte bukwasi si kubawamba, nti kati abantu munaabanenya mutya nga balina endowooza yaabwe eraga nti abantu muwamba bawambe ate nga ddala era kye mukola. Omuntu wanajja nagamba nti abantu mwamuwambye talina wajja kuwakanira era tolina wajja muwakanyiza kubanga ekikolwa kiraga nti mwamuwambye buwambi. Bino birina okukoma era birina okuvumirirwa, mulamuzi yayogera. The long-term negative effect is that when a real kidnap occurs, the public will keep looking for their person at police stations and the army installations only to be later called for a ransom on two wano ng'ategeeza kyabadde agezaako okugamba wano nti omuntu yenna anaabawambiddwa singa ekintu kino kinaasigala nga kigenda mu maaso, nti abantu bajja kusigala omuntu we bamulondoolera ku poliisi nga balowooza ali ku poliisi, bamulondoolere mu barakisi z'amagye nga balowooza ali mu barakisi ezo oba mu makomera g'amagye, kumbe omuntu oyo ddala taliiyo, ali mu safe house oba mu bifo ebirala ebitakkirizibwa mu mateeka. Ono nno omulamuzi ayogera ali mu Supreme Court. The police and the security agencies must now allow themselves to get this law to the point of making the public guess as to whether their person is in the hands of the security or of the law breakers. Wano ngagamba nti poliisi kekadde mutandika okukola ebintu mu ngeri y'ekintu ekikulu. Mulina okulekeraawo okukkiriza ekintu kino okugenda mu maaso ekyokuwamba abantu, ng'ategeeza nti abantu balekeraawo okugenda okunoonya abantu baabwe ku poliisi naye nga tebamanyi ng'ekyamazima abantu baabwe oluusi babeera mu mikono gy'abakyamu ababa bawambye omuntu oyo, kumbe abantu bo balowooza omuntu ali ku poliisi, kumbe mwe mwamuliddewo buli ne mumutwala mu bifo ebitategeerekeka. Ekyo ekintu kirina okukoma era kirina okuvumirirwa. Balamuzi bannange mulina okukivumirira kibeere nga kikoma. If the police and the security agencies choose to find a comfort zone in this kind of practice, then the law and the courts must now allow them to bank in that kind of indecency. Omulamuzi wa kkooti enkulu abadde mukambwe era ebigambo byayogedde byebyo David Lusubongo yabyagenze mu maaso n'okubanga akungiriza, ategeezezza
finally tufunyeeyo mu kkooti ensukulumu omulamuzi ayawukana ku biragiro by'abalamuzi awalala ekibadde kitera kubeera nga kibeerawo, wabula tumusabire bwe biba nga binaasigala bwe bityo byayogedde simanyi ki ekinaddako mu bulamu obwengerawo mwalaba omukyalo oli eyavaayo n'awakanya oba naawe ndowooza jjukira waliwo omusango gwatwalibwa mu kkooti enkulu ensukulumu, omusango gw'ebyokulonda nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bagamba awangudde akalulu nga ekitongole ky'okulonda kyo nga kirangiridde mulala, kati omusango ne gugenda mu kkooti. Bwe watuuka mu kkooti abalamuzi ne bawa ensala yaabwe, wabula omulamuzi omu amanyiddwa nga Justice Kisaakye mumujjukira omukyalo oyo n'agamba nedda bassebo akalulu kaalimu ebirumira era kateekwa okuba nga kaddibwamu. Omukyalo oyo bamusalako, basooka musalako musaala gwe, ebyaddirira mwabimanya era nga wetwogerera ebyaddako kakasa obanga obadde ogoberera omukutu gwaffe guno oteekwa okuba nga nabyo obimanyi. Kati nno yembeera egenda mu maaso. Omulamuzi amanyiddwa nga Justice Wamala bw'abanga bwatyo bw'ayogedde, gwe genda mu comment section ombuulire osuubira ki mu bulamu bw'omulamuzi oyo. Olowooza buli kimu kigenda kusigala nga bwe kibadde, taafune buzibu okuba nga ayogedde ebigambo bwe bityo ng'ate abyolekeza, kubanga abawamba simanyi be baani naye ng'abyolekeza abawamba. Webali kubanga okyagoberera. Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti gendayokko ewuwe enjeru ku luguudo olugenda Ejjinja, ate abeere nga akukwasaganyiza ku bizibu byonna ebikutawaanya. Wabula obanga tosobola genda njeru nga bwentera okugamba, genda ku WhatsApp yo, teekamu ennamba eyo eri 07538546 kubanga ne sayidi eyo asobola obbimalirako. Kkiriza tubeere nga tuwuliziganya mu updates eziddako, kubanga ffe tukyaliwo tukyakutuusaako buli ekijja tugenda kubanga tukikuwa gwe gy'osinzira okubanga gy'otulabira, gy'oba osinzira obeere nga osirika busirisi olinde Red Zone TV abeere nga akutuusaako buli ekigenda okubanga kigwawo.